Ebyapa byensaba nsaba byapa kutunda ko ngende mu ddwaliro. Sisaba byapa kubitunda byonna. Nsaba byapa nzijeko byentunda ngende mu ddwaliro nejjanjabe. Naye kakati ye bwagamba nti tugabane abeera nga agamba nti twawukana. Nze kisikiriziganya nakyo saawukana na mukyala wange. Wabula musaba byapa ntundeko ngende mu ddwaliro. Ate mu ngeri yemu naye namugamba bwe mba ntunzeeko nenja kumuwaako naye wakola ki wasigala ng'asolooza. Bali bagamba nti tugabane babeera nga abatwawukanya. Nze kyentegeeza ntegeeza kutunda ngende mu ddwaliro naye muweeko naye agire nga afuna awamuyamba. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky. Akati olwaleero tubadde tukomawo mu kooti. Mukimanyi bulungi emisango egiri mu kooti tegikirizibwa kwogerako mu mawulire. Naye ekibadde mu kooti mu bufunzefunze tubadde bataddeyo omusango gwa bail application ya bail neewulirizibwa ne baleeta abasurities baabwe. Kooti neesaba paka nga 6 esobole okutunula muki mu basurities. Naye ffe omusango gwe twaloopa gwali gwa byapa, that is concealment of land titles. Tetwagala bateekemu facts za bufumbo biki kubanga omuntu kasita akuteresa nanyini kakomo kasita kuwa kakomo ke kasita kakusaba omukono oteekawo obutesi n'okola ki ne bakakuggyako. Kati saawa zino twagala ebyapa biri bya miteeko 3. Mulimu ebyapa ebiriko Muzeeyi Kamaali ne mukyala we. Mulimu ebyapa ebiriko Muzeeyi Kamaali mukyala we n'abaana. Mulimu ebyapa ebiriko Muzeeyi Kamaali yekka. Kadi ffe okusaba kwaffe twagala ebyapa byonna ebiriko Muzeeyi Kamaali bireetebwe ku kooti. Bibeere ku ntino ayina justice oba agenda funa justice. Naye ebyapa buli bibeera mu mikono gy'omukyala Muzeeyi tali safe, ebintu biyinza otundibwa. Aye n'ekirala Muzeeyi kennyini mulaba embeera gy'alimu mulwadde akozesa ssente nnyingi okwejjanjaba buli wiiki, yeetaaga okugenda mu maaso n'okola transplant y'ensigo asobole naye okunyumirwa obulamu nga mukyala we waabunyumirwa. Kyekyo kyensobola okwogera ku musango guno in brief. Ku kooti bagenda tukomawo nga 6 bawe ensala ya bail application. Bail application kubanga ruling yayo kiki bamuwadde bail oba tebamuwadde bail. Mpulidde bagamba nti okusinziira mubadde musaba nti ebyapa bireetebwe mu kooti. Awo kyangwize beera n'omuwaabi Muzeeyi mpulidde naye bw'asaba ebyapa singa biba tebireeteddwa. Nga omanyi leero tubadde ku bail application. Ate bail application ebeera discretion y'omulamuzi. Omulamuzi yagenda okusalawo oba amuwa oba tamuwa. Naye ffe kwe kusaba kwaffe ebyapa bireetebwe kubanga kuva mu luberebere omukyala yakkiriza ebyapa abirina. Wabanga yakkiriza abirina ate nga tebiri mu mannya ge kati nga mulimu n'ebitali mu mannya ge yadde. Tusaba ebyapa bireetebwe mu kooti. Mpulidde oludda oluwawaabirwa lugamba nti bwe kiba nga nsonga ya kuteeseganya buli omu agabane sheya ye bo tebakiinaako buzibu. Ekyo kyekyalemesezza kusayidi ekyo mbadde munzikirize nange nkyogereko. Oludda oluwawaabirwa bwe lugamba nti lwagala sheya yalwo. Ebyapa byensaba nsaba byapa kutunda ko ngende mu ddwaliro. Sisaba byapa kubitunda byonna. Nsaba byapa nzijeko byentunda ngende mu ddwaliro nejjanjabe. Naye kakati ye bwagamba nti tugabane abeera nga agamba nti twawukana. Nze kisikiriziganya nakyo saawukana na mukyala wange. Wabula musaba byapa ntundeko ngende mu ddwaliro. Ate mu ngeri yemu naye namugamba bwe mba ntunzeeko nenja kumuwaako naye wakola ki wasigala ng'asolooza. Bali bagamba nti tugabane babeera nga abatwawukanya. Nze kyentegeeza ntegeeza kutunda ngende mu ddwaliro naye muweeko naye agire nga afuna awamuyamba. Kuba tusigala tuli mu bufumbo.
so balinga abateekawo embeera ey'okugamba mbu tugabane twawukane. Nze sinayawukana na mukyala wange, wabula njagala ebyapa byange nzijemu byentunda n'ejjanjabi, kubanga njagala ssente, njagala kutunda n'ejjanjabi. Ndi bubi, njagala ssente. Yo mukyala ayagala tuwawukane. Nze saagala kwawukana naye, sigenda kwawukana naye. Bw'aba ayagala twawukane, nze sooka leeta ebyapa byange biteeke wali, nze nzijemu ntunde n'ejjanjabi. Tunaayawukana ddi? Koti tenaba kutwawula. Nina abaana banjawulo ba mirundi n'emirundi. Kati nabo bali ku byapa ebyo. Otegedde. Ebyapa byenamuteeka olabayo, ebyapa byenamuteekako biri byapa bina byokka. Ebyapa birala nabiteekako omukyalo omulala, n'ebyapa nabiteekako omukyalo omulala, n'ebyapa birala biriko abaana. Otegedde, ebyapa birala ndiko nzekka. Byonna yabitwala. Yabitwala. Byonna yabitwala birina nawaka naggalawo, family house n'agiggala. Naye nze olw'obulungi bw'okugamba nti n'ekitiibwa kyange n'ekitiibwa ky'amaka n'abaana bange nagamba sigenda kukola fujjo. Kubanga bye yampaabira mu high court mbayagala divorce ate nga amaze n'okuwamba ebyapa byange n'awaka family house agigaddewo, nalabira ddala ng'akoze bubbi. Era mubalaba be baleese bagamba mbu kwawukana, mbu babiri kwawukana. Nze saamuteeka ku byapa byange, saamuteeka ku byapa nti aguze. Namuteekawo nga mukyala wange. Valentine's Love Fighting. Tulumbye Freedom City mu kibuga wakati. Tulumbye Freedom City. Nga 14 February Valentine y'omwaka guno. Valentine's Love Fighting. Egenda kubera ku Freedom City wano ku Entebbe Road. 14 February ku Valentine kwa nyini. David Lutalo bwakuba. Eno wininwaji bwasandala baya. Valentine's Love Fighting. Tulina misomo gy'abasenga ne bakoja. Oyagala nyasinga okutabirira ensonga. Senga nantume koja Kevin Muwomya. Oli wa koja Chimbo wao basinga midda. Bonna mu Valentine's Love Fighting. Valentine's Love Fighting. Okuyingira kyabiri David Lutalo na wininwaji batwabuluzeemu wakati. Duwagiddwa Pepsi. Thirsty for more. Victoria University. Jama Sabuni Ayoza. Kigambe Financial Point. Newman's abamu pachi. Bukede TV. Skypins Tours and Travel. Ride now abakola ku byentambula. Ne 10 Bukede Fama. Embutikisi. Ng'abafumbo. Mubaze okwemya tulabyewo agambibwa okuba mutowo Uganda. Abo bennyini be bali mabega waakyo. Oyo mwana Richard nze namusomesa. Nze namujja mu kyalo. Ne musomesa. Ne muzimbira ennyumba ey'Ennamwongo. Omwana we yali afudde ne mujjayo ne mujjanjabe na mirembe. Kakati oyo mwana ali nabo bwati. Anti nti singa tugabana akirina mu interest kati family yonna gye mulabye tudde wali yonna yonna mulabye ababuuziza family temugirabye n'abalala tebazze naye yekka oyo tetukwatagana olwamunya mu kyalo ne mukulabye mukoledde kati yayagala okunziza mu kyalo mbuuza tolowooza nti ebyapa bino tuyinza okuba tuli wano ebyapa byo tebikyaliyo si yensonga lwaki naddukira mu kooti era ensonga lwaki nsabye kooti emulagire aleete ebyapa ku mmeeza y'omulamuzi tubirabe ne baba agambye nti nno alina kyayagalamu ate namuwadda si kugamba nti simuwanga namugamba bwe ntunda wano naawe genda ogera ng'osolooza wano kyayita matuli munyo home si ennyumba eyiye ennyumba eyiye eri Katwe empigi n'ennyumba matuli muno ya munne mukyala wange omulala naye eri mpigi eno nyumba gye tulimu emutundwe family house ekunganya baana bange bonna naye yaggalawo n'ateekamu emmundu mwezi ne kakati mulimu emmundu n'abasirikale baziraba nga bagenze mukwa simanyi obazize naye mulimu emmundu z'abasirikale basaculiko amagezi ganyinza okuwa abasajja kiri kimu olw'ensonga ebintu ebimu abasajja ebitukola mu butamanya Muzeyi Kamali
argument yagamba yamuteekako nga security kwagala kumwesiga nga mukyala we anakuuma ebintu bye nga afudde naye nga si bwe kyali kirina okubeera nze Kamali yalina kola ddaame yali talina teekako mukyala yalina kola ddaame singa teyamuteekako bino byonna tebyandibaddewo naye n'ekirala okwagala ennyo emmaali eri abakyala nakyo kireese nnyo obuzibu nze kyenyinza okugamba abaami bonna abali eyo abo bankiyite okwagala okungi n'obuwoomi kuleme bakozesa nga nsobi ebiseera ebimu neweesiga omukyala okutuuka ku mutendera ogwo njagala kulongosaamu basebo ne bannyaba batulaba njagala kulongosaamu sebo abasebo abatulaba n'ensi yonna njagala mbalage nze kalicha yaffe tuli bafumbira nze ewaffe kalicha yaffe ewaffe tetusikisa n'okulama nze nkirabidde mu Buganda ewaffe twogera nti omwana gwe nkuwadde omuzigo guli naawe nkuwadde guli naawe nkuwadde guli ewaffe tugaba nga tuli balamu naye ewaffe kalicha yaffe abafumbira mwe nabandaba mu mpeera obujulizi entebe yaffe omwami bwafa omukyala yagituulamu bwe kiri mu mpeera obujulizi omwami bw'ofa tolaamye omukyala yagaba yayamba abaana bo yasomesa abaana bo kakati si yali nsobi kubanga omukyala namuteekako ku byapa nga ndwadde ate si ye yekka n'omulala munnewe naye namuteekako waliwo ne byebyapa twateekako aba tubikaaba basatu ye ne munnewe gwe muyita mujjawe nange basatu abakyala balala balina ebyabwe balina ebyapa ebitaliiko bantu ebyo nabyo byawambye nabyo yabiteekako kaviyeti ebyo kati nina ebyapa byange nganze ebya Kamali n'ekimu akirina nakyo yakiwamba ekitaliko muntu mala yenna nakyo yakiwamba olw'ensonga mwe muyinza okuba tuli wano nga tugamba omukazi yakkiriza ebyapa bina naye okusinziira ku kyetuwulidde mu kkooti olwaleero kyandikyusaamu olupanga naye omukyala oyo bwe muwaabira mu mateeka ne bamusamuninga bwe bali bamusomera omusango yakkiriza ebyapa ebyo yabikkiriza era mugende ku bukedde asembyeyo gwe batuteekako asembyeyo yakkiriza nti ebyapa abirina n'ebirala yali abimpadde yabikkiriza bw'agamba nti tabirina abeera mubbi abeera mubbi muzeyi kye yakola kitegeeza ki mu musango okuteeka omukyala ku kyapa kitegeeza ki mu mateeka ekyapa kyonna kibeera ne ba registered proprietor registered proprietor beebo abannannyini ki bannannyini ttaka eryo naye kasita erinnya li appearing ebeera conclusive evidence oba obujulizi obwenkukunala nti nno mmwe bannannyini ttaka eryo ffe bannannyini ttaka ffe bannannyini yamuteekako buteesi era wetegereza ebyapa byonna byava mu mannya ga Kamali n'alooka n'akwaki n'ateekako era bwe kyali kanso kubanga nze olaba waliwo n'ekyapa ekimu nkiriko n'abaana bange ab'omugenzi nagendanga mbateekako n'ekirala ekyapa ekimu ekyebusega namuteekako mutabani wo nankuba ennyondo ng'akyali bebi lwaki nali mulwadde nga simanyi nti bwe mbireka mu manya gange bajja na kutemagana oba bajja kutiŋŋana nga omukyala wange ajja kunkumira abaana bange naye kati saawa zino yeefudde akyuse agamba mbwayagala omusango gwa divorce gumala okugwa omusango gwa divorce nze ndi mulwadde ebyapa ebyo sibirinako interest nze yabigula gavumenti enyambe nawo omusolo
ngangula byapa ebyo nawo omusolo nga nsaaka abantu abo kyokka njagala kutunda kwejjanjaba omukyala abisibye gavumenti enyambe abasajja muveeyo n'abakyala nange munyambe kati mbeerewo ntya mbalaze risiiti sikyalina sente Valentine's Love Fighting. Tulumbye Freedom City mu kibuga wakati. Tulumbye Freedom City. Nga 14 February Valentine y'omwaka guno. Valentine's Love Fighting. Egenda kubera ku Freedom City wano ku Entebbe Road. 14 February ku Valentine kwa nyini. David Lutalo bwakuba. Ena wininwaji bwasandala baya. Valentine's Love Fighting. Tulina misomo gy'abasenga ne bakojja. Oyagala nyasinga okutadirira ensonga. Senga nantume kojja Kevin Muwomya. Oli wa kojja Kimbo wao basinga midda. Bonna mu Valentine's Love Fighting. Valentine's Love Fighting. Okuyingira kyebiri David Lutalo na wininwaji batwabuluzeemu wakati. Duwagiddwa Pepsi. Thirsty for more. Victoria University. Jama Sabuni Ayoza. Kigambe Financial Point. Newman's abamu pachi. Bukede TV. Skypins Tours and Travel. Ride now abakola ku byentambula. Ne 15 Bukede Fama. Embuntikizi.